omuntu babeera nga bamuwa ekitiibwa nnyo ninga yayagala ekitiibwa kye kiba kikulembera okusinga abantu bakulembera n'abakimuwa nti abatta balabawo. Kati bwetugira bino ebigenda mu maaso okujjako ng'omuntu alina akateewungo, omuntu bazze bamukubamu ebituli okuva emabega envuvumu zivumunkuma ti omuntu ono yandiba ayina bwakukuta omuntu nwanga nti ne bamujja mu kifo ekimu ne bamuteeka mu gira ti gundi akoze bubi kumbe bamulaba. Omanyi ekiwemula omugagga yenna kusesemantula naye ng'agamba abantu alya nnyama minati ye yazijjawa. Bw'abagamba nti ate baatuula tebakola batya yagamba minati nazijjawa nga mutudde abantu 5 nga mulimu NRM mulimu ate abatali baki NRM. Kiba kitegeeza ki nga sente zibagenda okuwa nga akasima ate osooka ziteeseza naawe nga mwoli baali batudde kukola. Ekirala kakati tubeere bantu bakulu. Bwe mbeera nga ndi musiraamu nga ne byenkola mbikolera busiraamu, abalokola ate be bampa ekirabo okunsiima. Bwe mbeera nga ndi mukatuliki ate abakulisitaayo bajja ne bampa ekirabo. Kyotegeeza bw'abeera leader of opposition, yes, ate gavumenti ye muwe ekirabo ng'emwebaza. Bandibadde bano abali ku opposition, ab'opposition nga bamugamba nti wobayeredde leader of opposition okuyambye nnyo abaana baffe bwe baasiba otaddewo omubiri mungi nnyo okulaba nti babajja mu makomera. Otaddewo nnyo omubiri okulaba nti abantu bafuna obwenkanyi eddembe weeriri. Naye ate boovuganya be bajja bakuwa ekirabo okujjako ng'obadde okukutana b'ekiro nga bakwebaza missoni z'obadde obayisizaawo n'okulaba nti abantu abamu abali mu opposition obayambako okubaleeta eno mu NRM. Ekirala Kyagulanyi yaga meeting yatulanga 6 May 2022 ne bagamba yabadde mulalu byafulumye yataddeko akagambo facts byafulumye mu 2024 akasimu yakafuna ddi anti kubanga obudde yali yakagenda ku leader of opposition kyenkugambe bamwebaliza mu service egambye mulimu ebiwemula abagagga Semango kakati milioni 5 nze gwe biyinza okuwemula ate nange munange biyinza obutampemula kubanja kujjako n'abampolereza bikyebyo nazibye kale ziba tezikyawera. Kakati omusajja nga Mpuuga n'erinnya lye lawyer n'amaanyi ge bamuteekamu ago wulira ne bawuliranga obukadde 5 bwe kusudde eddalu izire ofisi kivaamu nga babumpaka kasimo ka nti kakati Kyagulanyi kyeyakola nze ya scoreings ku side eyange ya scoreings nti gavumenti kino kyetugamba mwami Museveni abantu sente womusolo zono n'obwonoonyi anti babo abenale mbote bannayogerwako beyafuna nabo no ezo sente za womusolo zonoona ontegedde bulungi. Kakati gwe ogamba nti akasiimo lwaki katandikidde kuno kiza lwaki teyakafuna naye bandi muwadde ngayo bagamba nti speaker bana ekitandikidde kuba speaker ne bali emabega babateekako era babandi bani maya paka bro bani bonna. Kakati lwaki uwinikiza teyabaddemu odonga oto lwaki teyabaddemu bwe kibanga kya bonna owadde layini eyo yonna leader of opposition bandikoze baali ku kyemmotoka kigambo kyakyukuse ontegedde bulungi oba kyali tekiriiwo nga bwe tuwabeera n'amini nga talina parliament. Kwegamba na Uganda kati abantu munange owulira ddala omuntu omukulu ng'alina emyaka egy'obukulu ng'alina n'abaana nga munange naye azonto wadde nga bamulaga ekikyamu ekibadde nga takiraba. Nyina ekintu kyenjagala okubuuza Semango okuva kwa Mpuuga mu Nuupu leka mbuuze n'akwate ku n'agenda mbe kiina kye kigenda okugula mu Nuupu kitya gwe nakugamba olwaleero ku bizibu bannayuganda bye balina ne bwokeera Kyagulanyi n'omugjawo enkya bafuna Semango ba Edi ne batambula naye baba bafa abakulembera ku luzzi kubali batwala ku luzzi ebidomola babirina nebo beetaaga kyekyoka so Mpuuga simanya atakakade vuga banja wa Masaka era kakala basajja abanya Masaka era ataba katulika ate ebyo si bizibu by'abantu kubanga oli akole ebibi nga banne bye balwanira bannayuganda bye bagaana bw'ogamete olw'okuba oli w'amaanyi giri otya wena akasajja kajja anansonyi omuyita wakasajja kubanga bakayitanga akasajja nakati bakayita akasajja ka Bobi Wine kajja basaagirira
yimbi ne kabakuba akalulu bubi nnyo abanya bano bakantiti manya bani buli omu omutwalo gwe yali afunye bakayanira obululu 10 banya 10 bonna kabugatta n'abataalonda ne bajja balonderako kabakalayira kabaga nti owati nkyala njagala kirabo ky'okuwa obeereko fasidi w'eggwanga ndowooza nti byakati akakasitu nakola nange era ndowooza kabali mu bigere bibasiiwa be bayita ab'amaanyi bagira ku mafuta gaako ensi weeri nkugambye kakati olwaleero akasajja kabalabisiza mwami Mpuuga bakulabisiza agakatonda mu ggulu okwekazaakaza kubaawo naye bakulabisiza nga ngombo ya ekibiina kyo olwaleero ofuna sene mpitirivu nnyo obadde leader of opposition ng'ofunira sene mpitirivu nnyo eggwanga liri mu kubonaabona wammwe Masaka tewali babonaabona. Daddies half cakes ne chapati ez'omulembe tuzijja ku Shaba Crunch Daddies and Cakes. Shaba Crunch Daddies and Cakes bano basangibwa mu Bende mu Kibaati opposite ne wali transformer nga wakayisa ewali container ku kizimbe ekipya kya Danise Chanzi Estate. Kati gwa muzadde agenda okukyalira omwana ku vidi weekwate aba Shaba Crunch Daddies and Cakes omwana omutwalire tulya Daddies. Shaba Crunch Daddies and Cakes bibatunda biri ku mutindo gwa nsi yonna era nga bw'obeekwata ne bw'oba wuwo babikutuusaako anti bakolera delivery. Kati gwe omuzadde omwana adde ku ssomero osobola okumusibirira tulya Daddies olwo nno ne yeeyagala bakubireko okumanya ebisingawo ku noti 7 noti 4 332 10 ne noti 786 766 666. Shaba Crunch Daddies and Cakes, tested and trusted. Tubanirizaako basebo ne bannyabo yonna gye musinzira okubanga mutulaba buli omu wewangaalira tukwebaliza ddala bannaffe abali emitala w'amayanja abasubscribinga n'abasharinga mwebale nnyo so far fole etandise okukula tugenda mu 3,000 ate ku Facebook tuyinza okuzibanulayo nga tuwezezza omutwalo n'ekigwamu abali ku TikTok mwebale olwaleero tuze naye kansoke nkujukize bannaffe aba Shaba Crunch Daddies abakolera bu Daddies obulungi mbeera nkugamba nti ennamba ezo z'olaba nga tuzitaddeko n'akalango bw'obakubirako no bagamba nabalabye ku iki obanga awagidde ffe kitegeeza bw'oba olabye bye tukuweereza nga bikunyumidde n'obakubirako nababaako delivery gye bakola Daddies ziri nnungi ojja zaagala bonaabo ziriddeko naawe mwennyini ojja kukakasa nti kituufu ziri crunch kitegeeza ekintu ekimulunguka so ziwomera ddala bulungi nnyo bali mu Kibaati wano mu kibuga Mbende ng'ona tutuuka ku kilabu wano ku kizimbe kya Deose Chanzi kati kuola olukubo lwambuka ne lugwa waggulu ku Yunura awe bali awo dduuka namba 2 namba 2 ng'ova ekyengulu bw'oba ova eno ndowooza liri ku namba 3 oba 4 so gendayo osobola oba bawagira bannaffe aba Shaba Crunch Daddies. Nino omukulu Ssemmango yali mwogezi we NRM n'awumula ensonga etuleese tuyingidde sabbiiti endala oluvannyuma lw'okuvaayo ne tuwulira envuuvuumo ezaatuuka ne zikakasibwa obukadde 5 bwa Mathias Mpuuga yavuddeyo n'abyegaana nabadde ndaba Robert Kyagulanyi Center president wa NUP ng'agamba nti bo bakyasitiikinze ku kimu bye baamusaba by'abaakola yeetonde bamala okwetonda n'ekifo kiveemu agamba siri wakivaamu kati twafunye ttiimu 2 abali mu DP n'abamu ku NRM bagamba sente yazifunye mutima mulungi abali mu NUP n'abo abaliyoko mu kifo kya LOP bagamba sente teziriiyo kati munansi atuuse okulaba ekituufu ani mukyamu ani mutuufu ani adifendinga ani gwe badifendinga kale ndi omukulu Ssemmango olunaku olwaleero nzikiriza kubuuzeeko wamala okubuuzaako ensonga lenga bw'abadde aziraba nga zitambula atuwe endowooza ye kubanga bulijjo nga we mukimanyi era bulijjo atera otuwayo ekyalowooza kubanga buli muntu mutwe gwe gumweyimirira omukulu Ssemmango sooka obuze kuba tulaba neyanza nnyo ssebo neyanzeege bannayuganda n'abali ebweru ne buli wamu wonna ne bannamubende mwetuwangaalira twagala okubeebaza okuba nti mutufollowinga oba mutugoberera
ate olumu ne mutwebaza byetuba tuwogedde kubanga tubyogera nga tuyimiridde bulungi nga tetuliimu kateewungo ate tuba twogera ensonga oba oliawo n'omuntu zaalaba nga azitunuulidde ati n'amaaso ge naye nga mu byonna ebigenda mu maaso mu nsi gye tulimu nze nagamba nti mulimu ensi ng'abantu baakoowa n'ensi neebanga nayo nkoowu batya ng'abantu abamu beetaaga kusooka kubajja mu Uganda basooke babateekeko ku mwezi oluvannyuma babakomyewo nga bamaze okulokoka obulungi kati kikulaga bulazi bino ebigenda mu maaso nti okusiŋŋaana wano omutuukirivu ng'aliwo ku lw'abantu babale omuntu babeerawo nga bamuwa ekitiibwa nnyo naye nga yayagala ekitiibwa kye kiba kikulembera okusinga abantu bakulembera n'abaakimuwa nti abatabalabawo kati bwetukulira bino ebigenda mu maaso okujjako ng'omuntu alina akateewungo omuntu bazze bamukubamu ebituli okuva emabega envuvumo zivumunkuwa ti omuntu ono yandiba alina bwakukuta omuntu nanga nti ne bamujja mu kifo ekimu ne bamuteeka mu girati gundi akoze bubi kumbe bamulaba omanyi ekiwemulwa omugagga yenna kusesemantula naye ng'agamba abantu alya nnyama mujja kunsonyiwa amaaso gange si malungi nnyo ennaku zino galina ekizibu naye mujja kundabirayo bwentyo kyobola abantu nula kimbejja kirangira bwentyo sente mwazifuna NRM baliwa ayinza oba omwogeza emyaka 2 nga tolina kasente wayogereranga biki anti era n'omukazi bw'abeera awantu nga neggomesi tazirabako ne school fees z'omwana kyakolanga ekisajja akita amanya wendi wakyamu anti gwe nkujjukizaamu bakaba buwumbi 3 bw'omuwanikawo NRM yabuwanikanga kolaki naawe totujjira nnyo kakati ensi gye tulimu yakunyakula kisimanyi kiki ekiri mu Uganda ensi eriwo kati yakunyakula yakulabisa yagambye tagenda va mu office ate era agamba omwami Kyagulanyi Ssentamusi yaliko obuzibu obuzibu buli kuba mwetoolodde agamba tewaliwo meeting yatuula president wa agamba twatuuza meeting ani mutuufu ani mukyamu anti nabadde mpuliriza nnyo nga babuuza nti abakulu minati ye yazijjawa bw'abagamba nti tebaatuula tebakola batya yagamba minati nazijjawa nga mutudde abantu 5 nga mulimu NRM mulimu ate abatali baki NRM kiba kitegeeza ki nga sente ze bagenda okuwa nga akasima ate osooka ziteeseza naawe nga mwoli baali batudde kukola ekirala kakati tubeere bantu bakulu bwe mbeera nga ndi musiraamu nga ne byenkola mbikolera busiraamu abalokola ate be bampa ekirabo okunsiima bwe mbeera nga ndi mukatuliki ate abakulisiraayo bajja ne bampa ekirabo kyotegeeza bw'abeera leader of opposition yes ate government ye muwe ekirabo ng'emwebaza bandibadde bano abali ku opposition opposition nga bemugamba nti lwobayeredde leader of opposition okuyambye nnyo abaana baffe bwe baasiba otaddewo omubiri mungi nnyo okulaba nti babajja mu makomera otaddewo nnyo omubiri okulaba nti abantu bafuna obwenkani eddembe weeriri naye ate boovuganya be bajja bakuwa ekirabo okujjako ng'obadde okukutana b'ekiro nga bakwebaza missoni z'obadde obayisizaawo n'okulaba nti abantu abamu abali mu opposition obayambako okubaleeta eno mu NRM ekirala Kyagulanyi yaga meeting yatulanga 6 May 2022 ne bagamba yabadde mulalu byafulumye yataddeko akagambo facts byafulumye mu 2024 akasimu yakafuna ddi anti kakabanga obudde yali yakagenda ku leader of opposition kyenkugambe bamwebaliza mu service egambye mulimu ebiwemula abagagga semmango kakati milioni 5 nze gwe biyinza okuwemula ate nange munange biyinza obutampemula kubanja kujjako n'abampolereza biki ebyo nazibbye kale ziba tezikyawera kakati omusajja nga Mpuuga n'erinnya lye looya n'amaanyi ge bamuteekamu ago gowulira ne babuliranga obukadde 5 bwe kusudde eddaluwe izire ofisi kivaamu nga babumpaka kasimo ka
nti kakati Kyagulanyi kyeyakola nze yascowalinze ku side eyange yascowalinze nti gavumenti kino kyetugamba mwami Museveni abantu sente z'omusolo zoonoona obwonoonyi anti babo abenale mbote bannayogerwako beyafuna nabo no ezo sente za mwami Museveni zoonoona ngeze tutulugunye eno jangu olabe kiri mu municipality wa mayumba babagaggazaawo bwe babafeffetta banoonya kakati trillion 29 zigenda kuva muffe kati zezo zebasaasanya ate ontegedde twakabagamba manya babaka ba parliament bwabera speaker onomanya bwanabeera vice tujja kumuwanga emmotoka buli myaka 5 manya tumuwereko sente za mwami Museveni bayina ng'amalwaliro mabi wawulidde ku banene wawulidde ku emisolo giri waggulu amafuta gali mubire wawuliddeko kubavuddeyo nga bakubye ettooki mu nsonga zino abajuwa omuliro abajuwa omuliro abaagala okulaga nti kakati ndowooza Mpuuga bwe tuba tumulabisiza bwe tuti kubanga abeeni mu bagezi mwami Museveni abeerawo n'ekibinja kye kati ng'omulimu gwakyo gulina okukola kibayita omuwi w'amagezi nga kirina kunoonya tutaddewo kitya kino ekisobola okuba bano basaasaane bewali bomu bano bakwate eno bano bakwate eno kati abo bo balina kubaawo bangi aba DP abali mulimu NRM balina kuvaayo kati nga bawoleza Mpuuga avaayo nga opposition yenna ng'awulira ali eri mu kalondolondo ka NRM alina kuwolereza Mpuuga so omuntu eyajja nga azze kulwanirira munnayuganda tojja kulira yawolereza Mpuuga kubanga tugambye abantu eggwanga lyetaaga ebizibu bingi nnyo ebyetaaga okukolako mulaga ebyetaaga okuteekayo bingi ontegedde bulungi sente ziri akawumbi kamu obukadde 7 ke baagabana kati olwaleero omusajja kyava gamba zino sente zajja zitya ezandibadde zikolera omuntu omulala munnayuganda lwaki ozikkiriza lwaki okkiriza kino kibeere bwe kiti tukyavunaana b'amamotoka ge baabawadde ng'ate balina nezipaakinze waka zimerwamu na muddo zibikibwamu na nkoko tewali bazivuga abaana balina n'abazzukulu n'abakyala n'abako bonna bavuga byonna ziri awo ontegedde bulungi kaakati gwe ogamba nti akasiimo lwaki katandikidde kuno kiza lwaki teyakafuna naye bandimuwadde nga bwe bagamba nti sipiika bana ekitandikidde kuba sipiika naye bali emabega babateekako era bakandi baanima yapaka brobani bonna kakati lwaki uwinikiza teyabaddemu odonga oto lwaki teyabaddemu bwe kibanga kya bonna owadde layini eyo yonna leader of opposition bandikoze ku kyemmotoka kigambo kyakyukuse ontegedde bulungi oba kyali tekiriiwo nga bwe tuwabeera n'amini nga talina parliament kwegamba Uganda kati abantu munange owulira ddala omuntu omukulu ng'alina emyaka egy'obukulu ng'alina n'abaana nga munange naye azontowadde nga bamulaga ekikyamu ekibadde nga takiraba ekyo nzerooza ne mwami Museveni bye yandibadde akola abantu minisita zino sente lwaki zakoze kino ne kino ti abantu bange bali bubi tekyakoleddwa dda webbali kino kyatambudde kitya naye abasajja bakubyeza kyogamu bano bakubye manya zenyeseze bano bakubye eki nga mukulu akoze ati Kyagulanyi alemeddeko agamba eggwanga buli lina okutereera omukulembeze omutufu kyalina okukola ekyo si bantu kwezibika mbunaakatono ketulina kali tujjibwako kaweebwayina enkola si bwe yeetaaga ayina akanene yandiwadda nekwatayina kakati ono akatono agamba msikavaako ate n'obuyinza sibuta oyo aba alwanirira abantu kuba omuntu ayina democracy muli bwe wabaawo ekiriwo ne bagamba ddako wabbali mu buntu nga tosoose nakulemerawo ogwo mululu owulira ofa sajja bafuza ebisanja biyitirivu nnyo naye olabanga embeera ze balimu zabutamatira waliwo envuvume ziga nti Mpuuga ono basinga bamulwanyisa si kulwana naye ate gwe bagamba gwe balwanyisa abantu bajja bakubamu ekituli nga bakulengera awando ne bagatwakulabyeko ekiro egindi omusajja oyo abadde akootakoota ng'alinga gundi emirundi egiwera mwena egundi alabika asera oluusi oyinza okuba nga oli musezi kati byaggukiddewa omusajja abantu babyogerako kiggukiddewa nyina ekintu kyenjagala okubuuza Semango okuva kwa Mpuuga mu Nuupu leka mbuuze n'akwate ku n'agenda mbe kirina kyekigenda okugula mu Nuupu
kitya gwe nakugamba olwaleero ku bizibu bannayuganda bye balina ne bwokeera Kyagulanyi n'omugjawo enkya bafuna Ssemanga oba Edi ne batambula naye baba bafa abakulembera ku luzzi kuba libatwala ku luzzi ebidomola babirina nebo beetaaga kyekyoka so si Mpuuga simanya atakakane Mpuuga bwamjawa Masaka era kakala basajja babanya Masaka era ate abakatulika ate ebyo si bye bizibu by'abantu kubanga oli akole ebibi nga banne bye balwanira bannayuganda bye bagaana bw'ogamete olw'okuba oli w'amaanyi giri otya. Ekirala nawulirako abamu amagezi mbu afune abasumba batuuze bali kunsayiringe kuki ebyo ne byonna kugambe kubutaabutana opposition nagamba bannansi Kyagulanyi yasirise bannansi yayogeddeyo nti muntu nze nsubira jja kiko yagambye kimu nze nsubira jja kwetonda era ne ofisi ze nsubira jja givaamu mukulu munnange oyo so sikuddawo nti gundi w'amaanyi nnyo kati ebyo bye bituleetedde obuzibu ti mwami Museveni tagamba ku baministers be tagamba ku bantu abaze babba ssente za bannayuganda because anti oyo munene nnyo bwe tunaamwogerako mu kibiina naye ate bameka abavuddemu yasigala ewenyera ekyakyenjagalo bambabazi tebavuddemu bangi bagenda babeesije bakayula bonna badde wali bajasi katubulire bye NRM mu bimanyi oli mujasi oli mujasi osigala oli weni ali ontekede bulungi tebabaddeewo ne NRM tefuga Ssemanga twogere kwabo bakuteesa tebazze wabbali ambayo kuteesa is one of the pillars mu NRM tunulira n'ogamba ono musajja kati oyagala kuŋŋamba ati mbono bw'ava mu gundi yagitandikawo wena akasajja kajja anansonyi omuyita wakasajja kubanga bakayitanga kasajja nakati bakayita kasajja kabubu wenyi kajja basaagirira ne kabakuba akalulu bubi nnyo nnyo bamanya bano bakantiiti manya baani buli omu omutwalo gwe yali afunye bakayanira obululu 100 bamanya 10 bonna kabugatta n'abataano ne bajja balonderako kabakalayira kabaga nti waati nkyala njagala kirabo ky'okuwa obeereko fasidi w'eggwanga ndowooza nti byakali akakasitu nakola nange era ndowooza kabali mu bigere bibasiiwa be bayita ab'amaanyi bagira ku mafuta gaako obudde buno be bayita b'ab'amaanyi anti baavuddeyo era n'Empuuga yagambye nti ekyo ekibiina kya famire ffe tetufuddeyo wana bafuga eggwanga olwaleero omutabale yagala ntebe si famire Salimu Sale ekifo waali bw'owulira nga abantu bamusanga nakaseke eggulu si famire ezo ziba sene first lady si akulira ebyenjigiriza si famire menya ekindeke ki ntandike bako odwekerwavu famire ate by the way ate ekiwono kiralamu nti kakati ate abazukulu tebannakula bangu bino byabeerawo dda ng'ensi tennatandika lwakuba nti kakati famire ababeerako bab'emikwano nabo be balirako kabuuyi otegedde bulungi Ssemanga nze nzije nfuke nneme obutanoonya mulindwa ekyala kye neewuunyiza okunoonya nabukeera nabukenya kambuzeemu ekyala kinneewuunyisiza lwaki NRM be basinze okuvira ddala no nga bagenda kumujja ku kyaloopu anti kati bo bawulira essanyu lwaki ate bawolereza wakoze ensobi ati bamanyi bwe boogera ebyo ebyakacacali nti eggwanga lijja kutunuuliranga Bobi omubyo bali mukyawa kyenkugambye tebamwagala lwakuba nti Bobi Wine mulungi nnyo tebamwagala kyalina ssente nnyo naye ebizibu bannayuganda bye balina nga bibatuuse mu bulago balaba yaliko amafuta mu tayimu eno kyegana naye bw'omujja Bobi Wine n'omutuika wali nga akoze amanyanga n'oleetawo bajja Olusennyonyi nga yagenda okulembera nga yagenda okukulemberamu ekibiina abantu bajja muwagirirayo kuba bo baagala kati baagala change tebaagala kirala bo tebaagala kutunuuliraani enkomekerero yabino eriwa bw'otunuulira ebiri mu NRM n'otunuulira ebiri mu NUP FDC waliwo batalwana waliwo ekibiina kitalwana wano era nze tunuulira nnyo NRM nga baliko banenya bali abalala ate bo be basinga n'ebizibu jangu mu madistricti wane mubende oyagala kuŋŋamba
ngamba lolo singanye meeting gabe mu pibo nabatudde wali ne chairman 5 ne bakanzala batudde batesa di luna kuki nti entalo ziri buli wamu bote beera ba omanye omusajja omu yagamba nti olugalo olumulumanya okukola bweru nenaga naye gundi gwoli mubi nga zibesatu zitunudde ate muggwe kati ye NRM kati batabanyi tesa kubanga balina office 2 owe ku office of the national chairman shadondo bakoli kubirala ogenda okuwulira nga Kyambogo balese abo basirike okoboli awo aba Piero Yuba nabaje ekibiina kya mutabali basabudde eno ate nga bandi badde ndayana kalame kubanga bonna bali mu yero bonna bali mu movement izimu kakati ngo ogenda kunenya bali mbobo butakanya era obo bwabeerawo okuvadda era bulina n'abantu abajaganya banya bagiyita jubiri ey'emyaka 5 mu bufumbo baba baafunamu ennyombo nnyingi nnyo nga beekubamu n'empi naye nga bazivaako batunulira ekyo ne bagenda mu maaso mu kutambula tusanga ensozi tusanga ebisiriko mubaamu omuseetwe ntegedde bulu era omuntu alina mu bulungi ng'amulamu bulungi anyiiga ate asanyuka bwesinga n'omuntu nga musanyufu ebbanga lyena ekyo kiba kimpenempene bwesinga n'omuntu nga buli time munyivunyeyo natugubadde alinga bomu omanya aliko ekizibu aliko ebiwaka ewaabwe Semango nyina ekyakye njagala okubuuza bannayuganda abatulaba ku Kyampuuga ne mukamaawe ani mutuufu ani mukyamu nze kantwale Kyagulanyi nti mutuufu lwaki nti agamba lwaki tudiibuuda ensimbi z'abawe b'omusolo kyovula balunaku lumu bwe nawulira nga omusajja agamba yali muhoozi nti nze nenzija mu buyinza nsooka kukendeeza ku babaka ba palamenti namusemba naye ababaka bo tebateesereza bantu tukanya ababaka tebakoledde bantu otegedde bateesa biki kubanga nalabye ono omusajja weno waggulu eno yeodonga oto weye waggulu nalaye katambike ng'agamba ababaka ba palamenti lwaki afuna akakadde kamu buli lunaku 30 million a month ntegedde nemunega tena kyakola ng'omusomesa ali 28 asomesa omwana w'eggwanga gwe tunaafunamu enkya mu field endala n'ebizibu ezo sente bandizitadde ne baziwa batyamaani ero si 5 kubanga be bali mu magombolola be bamanyi district we ziri n'ababaka gwomulimu tewali kulya ku sente walabye Katabaazi eyataasa ow'ekika ky'endiga lwomwa bosa bamuwadde omudaali emidaali bagirya bamusiimye mbu yataasizza kakati nkugamba kino nate yatwala owa bode kumacha ne bukeera nga mwami Museveni ampesa agenda kumpa mudaali okujjako nga baŋŋambye guliko ebbaasa era kwabadde kaakabaasa kyemmanyi nenga omudaali ngukolere ki gugende gumpeerere omwana ngutwalire ku ssomero oba ngutwale mu dduuka bampe sukaali lozo solo gusa ku bbaasi ne batakusolooza ninye taxi nga yabwerere kubanga nguyina yasiimiddwa biki ate yavuga Katumba Wamala ye teyasiimwa munnange kabadde kikali tulimu nze sikyasimikiramu kati lwaki basiima ababitongole ebyokwerinda odde waka n'omudaali ng'olembalemba nagwo weetaddemu ne transport ogezeko ku mukolo abaana bakubuuze taata kinti ya president yambadde omudaali Semango tonsesa nze sikulimba mulimu ebitasobola nakumpugula era ne banga nti awo mukulu agambye eti enkya wakowa kusiimibwa kiki leka naawe Ssaabasajja oba wano Buganda edda abasajja balwananga ne bakola batyo ne bakola ebintu ebyomutawaana tuze tubisomako nga ne bajjajjaffe babitubuulira baasiimanga bwe bawanga amataka ontegedde yakoze ekintu ekirungi omusima ne bamugamba tukuwadde mayiro y'ettaka tukuwadde yiika 10 ne bamuweerako n'ekyapa bataddewo n'obukadde 10 n'emidaali bataddewo obukadde 10 ku yakuba yali mu lukwe olw'okukola ki olw'okutta Luwomwa ow'ekiti omukulu eyagalamiziddwa bakuyita kukola kikuseereza eyabuziddwa bakuyita kubuzibwawo nze kandowooze bangi abattiddwa eggwanga lyali lirinda nnyo okubalabako naye
biri matankane kya emyaka gyempanga ku nsi sirabangako nga bakutta omutemu eyali akoze ekintu ne bamutulaga. Kyenkugambye nti kati mulimu abantu bannayuganda batakyayagala kuwulira. Ontegedde abantu bawayiriza bannaabwe, abantu babeeramu ebyo mu komedi mu ya baali bataddewo obukadde 10 tukwate Bobi Wine tumuzeeka bwalagawo. Ensi weeri nkugambye kakati olwalera akasajja kabalabisiza mwami Mpuuga bakulabisiza abakatonda mu ggulu okwekazaakaza kubaawo naye bakulabisiza nga ngombo ya kibiina kyo olwaleero ofuna sene mpitirivu nnyo obadde leader of opposition ng'ofunira sene mpitirivu nnyo eggwanga liri mu kubonaabona wammwe Masaka tewali babonaabona bali bulungi abantu. Kitegeeza kiki Bobi Wine kyaga nti yimirira ku magulu go gamete bannange adda akasimu kano mukamba ne tukaleke ontegedde bulungi obaddeyo kala abagamba ab'ekibiina tutwale eti teriyo kyuma kijanja baba ba mitima kubanga ku bukadde 3 baaso okubbawo obujjukira. Yes yabagamba sente ezo bazizzeeyo yete yakola follow up teyadda kutabuka yabagamba bwati naye nga tekyali kujja no parliament ababaka bonna waliwo ababadde mpulira bazungazunga emitwawo mureda ye olredio jedadde mpulira nga akuba amasimu bano bakajjajjatta ab'NRM n'abalala abadipi kakati nedda lwaki Bobi Wine ez'emmotoka yazitwala kiri mu mateeka tibuli ayingira parliament nga baka parliament government emugulira emmotoka naffe ababa omusolo tukimanyi ne bwozigaana era bazijjeeyo zifuluma ontegedde bulungi kubanga kiri mu tteeka n'ebino ebitali mu mateeka ebyokwejinga obwejinzi nga gugamba nti sente bagamba za kibi nti asi za kibi lwaki oli gundi yatwala ziri mu mateeka ontegedde bulungi bwe ziba mu mateeka n'omukadde yafuna ekisanja kiri mweziri kati bye tugamba nti okudiibuuda ensimbi ebyo byonna ne bana ababaka baba oluutu nga balina kyetuva tugamba nti akatono akandi badde kakola awalala lwaki ate abanene bebeeyongeza ontegedde yensonga Bobi Wine nze gye namulabyemu nti tulwanirira abantu bano bagamba kuwa kasimu k'ebitaano kandi genzeeko ne kayamba abanaku gye bali abalina ebizibu abantu emitima girwa abantu bali mu malwaliro bafa bufi abantu balina wakusiza ebyuma ebikebera byokka janguwa nemube mangaawo nkugambye mwalondo omubaka nga omubaka wa mukyala musawo lwaki amanya abasawo nabo kati tulina bangi waliwo ab'ekinnansi waliwo abatali bakinnansi kati abantu banoonya obusawo bwe nabo ne bubula kubanga nga oli musawo nga tebakulabye mu bikolwa okitegedde tikakati ebintu ebimu tumenyeka ng'abantu be bakiikiridde tebafaananye bizibu biri mu kitundu ekyo ensonga lwaki n'okuteesa naggamba kulema ababaka baffe kubanga ya agenze kwekiikirira na famire ye so si kukiikirira kitundu ontegedde waliwo yali myaka guudo omanyi simanyi nnyo byagundi olinga ndowooza fuuti 3 wali ekanyogoge n'abanga enkoko ebiise eggi neeraga ensi yonna nti ebiise sente enywa ababaka tebali manguudo naye bayambako ontegedde naye fe abeebuweekulawuli fe tetwamutuma kaguudo kali akekanyogoga kagende ensonga z'ettaka zijjudde ensi yonna yonna zezaasuuza ne banne naye kagenda bannange nalimya akaguudo kubanga gavumenti ye yatoola akawumbi ezo sente zaffe zamuba musolo era nyina benabadde nga abeebutulo konze tonyumya kakikya ontegedde zizoogwe wennyini zozijjako omusolo bukyowa emyaka 37 mu gavumenti ya mwami Museveni 38 ako ke bakutoledde akatono kakomeo kasalaka akantu oli n'abeera oku nalimya akaguudo mubuuze ye ekirala ontegedde bulungi yagula tente mubuuze wateese mirundi emeka yagula tente asibawa ku mikolo izaawa sibiwulire eyo byebizibu byabannabuweekula ontegedde nti abantu baffe ebintu ebimu bibalemye kubanga kyebagendamu nabo tebakimanyi ebintu byabagwira bugwizi kitegedde naye kirungi kati mwami Pasco abantu bannabwekola alina kusooka dde kutwebaza kuba ye ekyokumuwa kalo tekiriyo yiyawedde okujjako okutwebaza atugane nti banaye nali munaku nga n'akagaali sikalina kati mwebale ndi bulungi nguze nakasongola nendekayo kafaamu kange mu Kampala nguze enju
Nemubina ko bukakafu. Otegedde bulungi ye ate kakati abera ddawa. Achapa. Nawulira inayo makade yazimbe. Atalina busibu. Gojeke ne buwekula jodola baye buwekula. Ebiye yabireka yatulebere danga tuli bawuta. Naga kakati. Basema ne banyawa mama muzikiriza kugenda basibu. Makomao. Kakati toyina kyo tugamba mwa Pasika kati gwe twakumaliriza katuwe n'omulala na agene ne tumumalirize tuwe n'omulala bwati emyaka nga 5 wakinga abantu 5 ovanga ku muntu nga toyina mu siringi 10 mu nsawo nosinga n'omuntu naga nkuwadde obukadde 10 mukulu Pasika je twamu era tayina kyatubanja okujja ko fe tumubanja nti obudde buyiseewo nnyo tetumanyi kulonda kutuuka na ddi agende hani gwe muleeta we bali abajja bangi kale tetwakubira wano campaign wewe wacha tokuba campaign na tokuba campaign sikamere bwe muba mwaligo yagala okwogerako ani gwe nyogedde tugombe tugenda kuleta mulete buli omwana mulete na yali family kati yechuke mbwava abantu ngasa tukatubire mutyo namwe mulete omulala aliyeko abamu badde wabo je bava gwe bagambye abafuga mu municipal wana abamu bawa ate ekisinga okunzeza gye baali bafuga bajja kuwa kansala oli ne bamumma munanga abantu be mubende wano bayina ekisa inajja kuwe mupyate bone bamuwa kati oyo alaba nakolera era gye yava simanyi naye gye yava bagane bannanga abantu be mwende muli obwongo buyina ekizibu fo omuntu mwe kuwa kansala wano tumulabe tasobola tumumanyi mwade mwode bwe mupi yali ayogeranga nawe tasobola kukiwakanya ntasobola wanje yali ayogera ne babeeri nga bamulabi abewaka anje kati bali bawangadde naye nga bamumanyi mu bikolwa kugambye mfete twa wano tebamanyi ne kale ekirungi mukama mulungi byonna babikoze ne time neetuuka tebuwa budde tubalabyeko nnyo amawale kamuleke masibulire wano mwebalo kubanga gye muli abasubscribing n'abasharinga nkujukiza banafa bashaba crunch daddies tugamba genda ofuneyo kudde ku daddies buno bulieko jja kubuulira buwooma ate bulungi bawagireko kuba naffe batuwagira bali mu kibuga Mbende akalango tukateekayo ko ne tukabalekerayo just mukuberenga mukamanyi nti banaffe betutambula nabo batuwagira naffe tubasaba mu bawagire kale mbasibulidde wano.